Yo mwino kabangira. Yes, mukasira kantulekedde kyatulesseewo olwaliro. Waba nagamba kisala bafije junior prophet nga bulijjo. Nga bagamba bajje musiiba kutuusaako sema gye twolekedde. Mpozi kwe gasiko n'abalwiri wa studios nabo begasiwamu akawungezi k'olwaliro. Ne bajja bagamba Elika Clark omuto yagenda okulembera abazanyi. Mpozi ngo gasiko ne kabaka Eric Bennett. Kasema ke twolekedde ka family movie ate nga kali inspirational kamala. Ne bagamba Will J. Stanford ne Jennifer Van Horn bonna bagaya kwa musema gye twolekedde. Ne bajja bagamba kabaka James Hong ngena kuzanyira nga Mr. Kwan. Twakamula mu sinema yitwa The Lost Medallion. Komyeona tera. Nga bagamba Lopotof yakwasaganya ebyenguliko. Wabula Tom Vogel yakagatagata. Mukasaka mu kutandika waliwo omuto gwe twatandika naye. Budde bwa kumakya ali mu kisenge kye agenda maaso n'okusala obupapulo bw'enjawulo. Wabula abusala n'abukolamu engeri ya bumalayika. Naye kennyini abutunira n'eyesekerera kuba bumusamisa ekiteekanika. Nga bagamba Ronda Baraka yawandiika olugero lwa sima gye twolekedde. Yakatunuulira n'akagamba tuli kabalagavu naye aliso ojja kugenderawo nawo si wabi. Bakayise Trinity Goodheart. Bakayise Trinity Goodheart kasema ke twolekedde. Kati wawuli akatwanga yadduka misinde n'aveeri n'abaaka akafa akaliko Mr. Kwani bukusoba ke yayingira. Otyo. Hey, sweet potato. Asi ogamba chips potato. Well, thank you. Awesome. Oli otya kono ndi okay? Don't know. Yamubuuza Mr. Kwani ali wakono simanyi. Okay. Did we go to school today? Twagenze ku ssomero olwaliro. Maybe. Did we? Oba osanga naffe twagenze ku mulimu. Made all these deliveries for... Of course mbadde neetika ebintu bya Mr. Kwani. In your other job. Ntegeeza guli omulimu omulala. Ogweri ku sayidi eri ogw'oku banka. Okay. Nedda ogwo saagenze. To make an appearance at my other job. Nasazeewo sigenda kuddamu kola PRS ku mulimu gwange ogwo omulala. Wakwitinze. Oops. Twogera bwe tutyo. Did you? Kale onoonsonyiwa. Another oppressive Egamba ine engeri gyamusaba nnyonnyolemu ebintu ebimu. Si kwogera bwogezi bwatyo. and entrap you mentally, spiritually, and emotionally. Mr. Kwani yajja. Dirty money. Kano kawalake. That's my girl. What I knew. Kulaba muwala wange. How Gwe ssebo. times have I told Mirundi emeka gye gamba. To mission. Essimu yo teeka ku answering machine. Trinity School Mazima essimu lya Trinity lyakubye. because she missed school? Nga bagamba nti bagenda suspending omwana lwa nsonga takyasoma ennaku zino. Muwala we. Kati yalina okwate kuba gyeyo ku ssomero alabe ki ekiriwo. Yajja wa principal. Thunball. Will Trinity's mother be joining us? Kati maama we agenda kujja maama w'omuto. He left Boston. Awe yafuluma dda Boston takyabeera mu Boston mukama wange. Yeah. Okay. Sorry to hear that, Mr. Goodheart. Yanako kibulya Mr. Goodheart ko nedda. Bompita Goodheart obanga mpise kitange. That's my father. Osegera. For Trinity, Bitabu isi Jeremy. considerable number of school days. Yamugamba okimanyi nti omwana wa misize ennaku eziwerako ddala tasoma. We can't pass her on to the next. Ate tusobola gezaako muyisa mutwala mu kibiina kiranga alina poor attendance. When she's here. Kyasooka omubuuza omwana yeeyisa atya nga ali wano. Your reports to the contract. Siina lipooti nkyamu nti oba afuma oba ayomba oba ki. Ate grade ze ziri zitya. Ne bajja bazitunulemu. Well, Besufu kiri nti omwana ayita. a good grade. Alina very good grades. Straight A's. It's Afuna straight A's. No. Okay. Bet. Kati nsiba. I bet you have kids that show Muteekwa kuba mulina abaana abajja ku ssomero buli lunaku. and their grades are in the toilet. Naye ng'ate grade zaabwe nkyafu. My point. Ensonga yange. Trinity. There's more time at home. Kwegamba amala obudde bungi eka. Your other students, they spend more. Naaba ng'asoma bulungi. Naye ate abaana abasinga bajja ku ssomero naye ate ne basoma bubi. Where I'm going with this? Olaba wajja endaga n'ensonga eno. Mr. Thornbull, Miss Harris needs to see you in her classroom right away. Wali wano principal baamuyita. Do you mind? Ofaayo singa nkwate kuba ne ngenda ko tewali tagali. Mugambye ssebo omwana wange oyagala osuspend nga mutajja ku ssomero. Kyokka ate asoma bulungi. Thinking about homeschooling. Manyi mbadde ndowooza ku kyotandika okuba ng'asomera waka. Terrible mistake, Mr. Yegenda kubeera nsomero Mr. Jeremy. Kubanga To remain in school. Trinity yeetaaga abeere mu ssomero. At this age, socialism. Nga myaka gino socialization kibeera kikulu nnyo. Alina otandika okugezaako okuba ng'akwatagana n'abaana abalala. Understand she has no friends. Omanyi ne ku ssomero bagamba talina mikwano. Any school activities. Teyeenyigira wadde mu bikolwa by'essomero nti oba ki. I see you want Trinity. Kati oyagala omwana wange The kids. abeere ng'abaana abasigadde kuno ye. No. No. Kale Not si bano ababi. Kyentegeeza
We just want her to be. kwegamba twagala abeera omwana ali nomo. Trinity to be around other. Oyagala omwana wange abeere n'abaana Smoking the girl abatandika okunywera sigara mu binaabiro by'abawala, with boys behind my back. abatandika okwaniribwa, To act like, look like oyagala atandika okweyisa yeefaananyi ng'abaana abasigadde buno. omwana wange si wampisa mbi, a clone, man. leka naawe omwana wange ogenda kuba oyonoona mwonooni. You think that's normal? kulowooza ekyo kirina omudamu butuufu. Mr. Thornbull, Mr. Thornbull, thank you weebale nnyo, for your time, man. weebale akaseera kobadde ompadde. yakwase kuba asobole ogezaako okweyongerayo. I won't blame you for doing what's best for you. yamugamba Jeremy, sigenda kunenya ku kikyokola okubanga okolera muwalawo ekirungi, kansubire nti kyomwagaliza bwe kigenda okubeera. kalina mu kaseera kantwadde ebbali. kano ke kakasi katwakayitibwa ka Trinity Goodheart. ebiseera ebisinga kabeera wano emisakwana. Today, Oh, not today. kitange yakutte kuba okujja olwaliro, I have a question. anti olwaliro teyazze. Something I want. waliwo ekintu kyemani njagala okubuuza. Why do you okumala ebbanga lino lwaki kitaawe omuyita Jeremy? that's his name. anti lyerinnya lye. children don't call their? abaana abasinga tebatera kuyita bakitaabwe mannya gasooka, They call them dad, batera bayita badaadi, father, papa, any papa. like that. kwegamba ekintu kyonna ekyefaananyiza mu kiti ekyo. He wants me to see him as a person. anti nze taata wange yaŋŋamba nti ayagala mulabe ng'omuntu wabula singa taata. Expect him to be perfect. kwegamba Justin ememuteeka mu kifaananyi ekyokubeera perfect, No. ayagala mulabe ng'omuntu owa bulijjo. Have you Why? noticed how offensively naye okimanyi nti bino ebintu byambwa. Offensively. ebiki byogamba ebyembwa naawe. I love men. nze nga njagala mayoneezi. being gunky? I gwe mean, imagine Imagine. bino byonna byonna okubeera nga biri bwe biti ne bibeera mu mubiri gw'omuntu. Mayonnaise. nze njagala mayoneezi ne bwona omwogerera. nze sirya na nnyama. I know your father doesn't. kimanyi tolya nnyama, kitaawo talya nnyama, temulya mayoneezi. I like naye nze njagala mayoneezi n'ennyama njirya. anything that's like. kwegamba ekintu kyonna ekitambuza amagulu obaana nkoko mbiddi biki byonna mwa nze nfeeka bufensi. yajje bali mu karejesa ono yayitibwa misakwane. For those angels you made. yamugamba ezo sente ezikuwadde olwa bumalayika bwokola oba olupapula. no, thank you. abantu babwagalako nedda. Trinity. Trinity, This is your prophet. gano magoba ago mu kintu ky'oba okoze abantu kye baba basiimye. Buy them. It's yours. abantu babugula sente zizo. Make them for money. ono yagamba si bukola lwa nsimbi, I made them because angels are beautiful. bukola lwa nsonga nze ndowooza bumalayika bubalagavu. People need them. And kati abantu bwe baba babwagala babutwale si kiwa nti bateekeddwa okugula buli kimu kyonna kye baba beetaaga. nze si bukola lwa nsimbi. muzeeyi yeewuunya. believe in angels, Mr. Kwan? okkiririza malayika misakwane. I think angels are all around nze ndowooza malayika ziba zitwetoolodde us and warn us when something. era ng'ebiseera ebisinga zitutaasa mu bintu bingi. You know that's true. kati okakasa otya mu kituufu? kati gwokakasa otya mu si kituufu? And something bwe tuba baakukubaako kye tukkiririza mu mitima gyaffe, good. lwaki tetukkiriza mu kintu ekirungi? bw'obanga ddala mutuufu olina kyoyagala okukkiriza mu, lwaki okkiririza mu kibi nti malayika teziriiyo? kkiriza nti malayika gye ziri, ofiirwaki? kwegamba kiba kyefaananyiza nekyekimu okukkiriza nti teziriiyo. kegenda mu kaseera kano kitaawe manyi okwatikubo najja ku nsonda awo ku street n'afuwa omulere ne bamufuwayo obusete mu ngeri emu oba endala. nagambe tuli kasitema kayitibwa Trinity Goodheart, tulekedde ka inspirational family movie Vision Your Prophet nga bulijjo. kakati rodi akawungeezi ng'amaliza ofuwa omulere gwe yakomawo eka. genda okwata ekuba okudda eka, yasiika n'akawala ke kebase. kaali kakutte kifaananyi nga kirabike kaali kakyali kato. ebiseera biri nga mama ako akyaliwo. mama ako yali mukazi mweru, kusya ku kifaananyi engeri gye kiragamuko. rodi yamala okanywegera kwandibadde ngaokasiibula kasobola okusula obulungi, n'akwate kuba agezeeko okweyongerayo. njagala olabe musaatu eno gy'asula ye. kayumba balina kali awo bwe kati osigamba nti oba kamannyo oba ki. kivula ati kuli kisenge kyakubiri ye akwate kuba najja buyiwa olusi mu ntebe. ate engeri gy'abaakooye takifaako nnyo ekiri awo. ekikulu kya byonna nti muwala waafunye akadde awummudde bulungi, kubanga kye kintu kyokka kyayasigalira okufaako muwala we.
Kakaino kumakya mukazi watu akeera ku ssala bupapula n'akola bumalayika. Wabula olwaliro abaali wano empewo yakunta, teyamanya wa mpewo gye yava, wabula empewo yatandika okunta. Agenda okuzza amaaso bw'atyo okwekkaanya. Waliwo ekitangaala ekyafubutuka ebbali mu ddinisa. Ekitangaala ekyali ekyenjawulo. Ne muvaamu eddoboozi gali mugamba nti kakkana saagala otye, sigenda kulumya. Ne bamusimba engeri ya kapenanti. This makes no sense. Kiwe tekirina makulu kuba akalaga nti kamenyefu. Other half. Akatundu akalala kaliwa. Why are you giving this to Lwaki ogenda maaso n'okampa? Heart can heal so that you can heal others. Eddoboozi lyamugamba nti kakuwadde enjagala omutima gwo gujjanjabwe ate gw'osobole okujjanjaba abasigadde. Era ne bamugamba anoonye akatundu akasigaddeyo. Kino yasimu kakyalinga kirooto wabula kapenanti yakayina. Kali yabigamba kitaawe. This pendant just Kano kapenanti leka twaye bwe kafaanana. appeared out of nowhere. Kibugamba kavudde bufi mu bbanga. I told you Kugambye tekavudde mu bbanga. to me last night. Malayika yakampadde ekiro kyajjo. Malayika. Oh, an angel Malayika. just broke into our house. Malayika yakutise kubo neyingira mu nnyumba yaffe. Do a pendant. Nejja nekuwa kapenanti. Jeremy, it's true. Jeremy kino kyenjogerako kituufu. Oh, harps, clouds. Muzeeyi yasooka n'alowooza katemba. I mean, what does it say? Ne olowooza kagamba ki kapenanti. Kuba kaliko ebigambo naye sibitegeera. Lwa nsonga ka kitundu kabulako akatundu akalala. Belonged to Kim, didn't it? Kalabika kaali ka Kim. With those Kim ye nnyoko we. about your mother. Bw'otandika okulowooza ku bya maama wo. I think Kim sent that angel to me. Nze ndowooza oba osanga Kim yasindise malayika eyo. I think she's in danger. Nze ndowooza ali mu tabu yonna gy'ali. Jeremy. Jeremy. Okay, let me see. Kale leka tulabe kapenanti ako. Leka tulabe bwe kafaanana. This looks like a pendant Kim Mu butuufu kafaanana nga maama wo ke yateranga okwata mu biseera ebikadde Kim. half, and she Omanyi yakayina ng'akyali muto. never showed up. Yali akazannyisa ne kamenyeka akatundu akatamanyi wa gye kaalaga. You said you tell me everything. Wangamba nti ojja kumbulira buli kimu kyonna ekikwataganako Kim. I will Ojja kubulira when you're old enough. ng'okuze ekimala. I'm 12. Nina emyaka 12 katoyagala nkule kwenkanawa. 12. Okay. Okay, well, you know, Kim and I, we grew up together. Maama wo nange twakula ffenna. Her parents, my parents, Bazadde be ne bazadde bange baali ba mukwano. but Kim's dad, Wabula taata wa Kim. he was cool with Kim Taata wa Kim yali kulunsi okuba nga ndi mukwano gwa Kim kyokka. being her boyfriend. Wabula okubeera boyfriend we. Not so much Ekyo yali takyetaagirako ddala. Why? Lwaki? because I'm black. Lwansonga nali musaa muddugavu. Kyekyo lwaki? But Ate famire yaabwe baali beeru. what about your parents? Kati ate bazadde bo bo. Parents were cool with them. Bazadde bange bo tebakiina mbuzi bw'okuba nga mwagala. Mom thought Kim was a hippie. Mamange yali alowooza mbu Kim yali hippi kwegamba. Naye kitange. My dad, he was just so Kitange off with Mr. Harper. ekyasinga omunyiiza Wasn't good enough for Mr. Hatton mugamba nti siri good enough eri muwala we. What happened? Kati ki ekyatuukawo? Kim just hated Kim yawulira obusungu. her family Kasitebo byatuuka mu masekati ga famire zaffe. and Era kye yakola trapped. yawulira nga alinga ali trapped. Lwaki teyasigala? No, if she Nedda. stayed, she would have. Singa yasigala naffe Dude. yalinga eyali alaze nti alonzeeko side ate ekyo kyali kibi. So, Kati where did you say my grandparents are now? kati wangamba nti bajjajja bange bali luddawa. Why? If your grandparents Singa bajjajja bo babadde baagala kujja kusiikana wano long time ago, kwegaba bandibadde bajja dda naye sigamba nti oba baagala. please, Kati ndowooza biweddewo byobadde weetaaga okumanya ku Kim. Weraba n'akwate kuba agenda akakalabya emirimu gye. Omuto yasiga abirowooza. Yafunye kapenanti kano. Wabula muli yafunyemu ekyozo nti oba osanga malayika yakamuwadde asobole ogezaako okunoonya bazadde be oba maama we. I can't believe you still have dial-up, Mr. Kwan. Oh, I still have my rotary phone and the rabbit ears on my TV and my beeper. Why don't you simply call up your father? Lwaki tokubira bukubizi kitaawo Phone number. kuba essimu ye? Do it? He doesn't even know I'm looking for them. Ekikuusi ya byonna tamanyi na kumanya nti mbanoonya. Kim's parents did.
ngenda kwate kubono nyene bazadde bakimu kati kye yakola mukazi watu yasera wajja anonye ku bajjajjabe Mr. Kwani Give me this pendant. olaba ka pendant kano Half's missing, but akatundu kuko kamisinga I can put my family back together wabula nkakasa singa afuna akatundu kali akalala happily ever after. nsobola ogezaako kakasa ti famire yange ekwatagana nituddamu nitubeera mu ssanyu paka What if I'm right? naye bwemba nga ndi mutuufu He really is trying to send me a message bwemba nga ddala ndi mutuufu nti Kim ayagala kunsindikira obubaka not to do anything. kyokka nekitegeera nimba nga sirina kyekoze The truth will come. gwe wandibadde okkakana amazima gajja kujja Do you have a son named kati ye mukazi wa kiyakola yakwata bukwasi kubo ng'afuna ki phone book ng'atandika kunoonya okuva mu Goodheart yatandika obakubira amasimu ab'enjawulo bakubira n'ababuuza olina omutabani ayitibwa Jeremy Goodheart naye nga teri addamu bona abasinga anse zaabwe ziri nno wabula yakiremerako bano baanoonya bazadde ba kitaawe bajjajjaabe ayina okukkiriza mu mutima gwe era ng'agamba nti malayika yamusimbye akantu kali masekati g'ekiro newankubadde abasinga tebakikkiriza nti malayika yamulabikidde wabula ye tafaayo ye agamba nti malayika yamusimbye akantu kali nga bulinga obubaka mama we bwe yamusindikidde ng'ayita mu malayika kwegamba asobole okufuna akatundu kali akagatte bamunoonye ne famire yonna yeegatte bamunoonye Kimu maama we yatwala obudde bwe obuwererako ddala mukazi watu bambi njagala weekanye kola buli kimu kyonna ekisoboka sufa bwe yatuuse talina gwe yafunye ku bajjajjaabwe okuba ku saidi ya kitaawe Oh my gosh, that's my grandfather. kati alina gwe yagwako ayitibwa Goodheart nga lawyer mukuba lawyer abakyasize okubeera abamaanyi mu kibuga yakimanya mumanya nti ono ye jjajjaawe yajjayo asoose funa jjajjaawe omusajja natandika okutambula mpolampola kati endagiro gye yafuna se waliwo ekizimbe ekiwaavu kamala kiringa mapeera yayingira munda udda waliwo security guard kuyamba entya nnyabo I'm looking for Attorney Goodheart. noonya Anthony Goodheart aliwa ku bombi Jonathan Goodheart? Jonathan Goodheart Dean Goodheart? oba Lino Goodheart Lionel Goodheart? Which one? ani gweoyagala Older Jonathan. ani omukulu Jonathan oba Lino I am looking Jonathan. for Jonathan then kati noonya Jonathan Goodheart Trinity Goodheart. mugamba ani amwetaagako Trinity Goodheart we mu famire yaabwe Yes, is Mr. Goodheart. yasooka n'abuuza Okay, thank you very much. oba gyali I'm sorry, miss. onoosonyiwa nnyabo I was in court. wabula ali mu kooti I'll wait. then kibasitegeeza ngenda kulinda sirina kyakola kati yalina okulinda oba agenda kudda ssaawa meka ye yagamba agenda kubeeraawo toka naafuna ebisobola omutwaliriza obudde nofisa baawe yakola buli kimu kyonna okusobola okwejjako okwebbowa nga bwalinda namukadde ayitibwa Jonathan Goodheart yagamba nti alina osisinkana jjajjaawe njagala weekanye Hey, what's up, fun? ansi ogamba kigwe sitole ki I know, man. Same old, slow. bigenda bityako nebya bulijjo Oh, that little girl's been keeping me entertained. yaba kali akawala nange kekantwalirizaako She's a good heart. kaŋambye mbu simanyi ka Goodheart Wouldn't that be nice? saala zokka polisi yabwe yamugamba kimu saala zokka kati mukaseera kano walabika emmotoka eyali ey'ebbeeyi loodi n'akwate ku bufulumamu Wait here for me, okay? I'll be back in 30 minutes. nindaako wano ngenda kudda lisi mu dakiika nga 30 kati bwe kamulaba akawulira n'essanyu bambi musawa mugagga alina amajja looya amulambirira bamukuba looya abakyasise okubeera abamanyi okukamala kayitawo kujja kamusiikani
Hi. Je baliko ssebo. Heart. Bampita Trinity Goodheart. Father. Olabika oli jjajja wange omusajja. Hello. Kibaliko. Yeewuunya. Kayisawo n'akalete bali mu yafeesi ye. Kasimba egiraasi y'amazzi. You know me. Simanyi omanyi. I know of you, Trinity. Nkuwuliza. I honestly never ever. Woba nali simanyi nti oba osanga tulisiikana. Know who I was. Kati otegedde otya muyenzi. Logically speaking, why would any 10-year-old girl or Bwe twogera mu ngeri y'amagezi. 12-year-old Omwana ow'emyaka 10 kono ndi we12. Kale omwana ow'e12. granddaughter Olowooza bameka abayinza okujja ne baŋŋamba nti ndi muzzukulu wo. Era okujjako ng'oli muzzukulu wange. eyes and your grandmother's smile? Ekisooka olina n'amaaso ga kitaawo ng'ogasseko n'akamwenyu ka jjajjaawo. Mukazi wange Maxine. Jjajjaawo omukazi. Kifaananyi kye kiikyo. Yono Maxine anti butereevu. Then, who's that guy? Kale ate ono y'ani? That's your Uncle Lionel. Oyo kojjaawo ayitibwa Layino. Muganda wa kitaawo. Me had a brother. Kitanga ayina. Him in here. Jeremy ayinayo omuganda we. Jeremy. Nga tewaliwo kifaananyi kye wano. Call your father Jeremy. Kitaawo muyita Jeremy. Why don't you have any pictures of Lwaki temulinawo kifaananyi kya Jeremy muno? Trinity, tell me something. What Trinity baako ky'oŋŋamba. told you about me? About us? Kitaawo yagamba ku ffe. Well, until now, Mpaka kati. I thought you guys were dead. Nze nali manyi mwafa. Ekiki. Nali manyi mwafa. And I'm here because Wabula ekindeese wano. I think it's time you finally. Ndowooza ke kaseera muve mu bafu. Tubamanye nti muli balamu. Ebyokwekuka tebirina makulu. Munoonye ku bazzukulu bammwe. Atuula wansi. Katandika omunnyonnyola. Manyiko tekati akwogera. Kamubuulira buli kimu kyonna. Rodi! Mutuufu yatula bambi. Nga takyekkereza. Kale naye n'akagamba tuula wansi naye n'akannyonnyola. Baanyumya ssebo baafunira ddala akadde ak'enjawulo. Batuuka ekiseera ng'obudde buweddeko. Ajja akwate ku bafulume yafeesi. Era bwatu yakasisa n'emmotoka n'akavuga akazzeeka. Here. Oh, Lwaki tuyimiridde wano? Anti wano wembeera. Obeera. Kalunga kageto fabulous bulala. Trinity, what are you Trinity. Kubitulira obwedde nkunoonya. doing here? Kale tonakola ki wano? Doing with my daughter. Muwala wange omwagaza ki? Jeremy. Trinity. Ogamba ki Jeremy? Trinity yingira munda. I finally found him. Nze muzudde. You at least talk to him? Alisi yogera muko naye eddakiika 2 gwedda munda. It was very nice. Kibadde kirungi okusisikana munnange. It's very nice meeting you too. Kibadde kirungi okusisikana naawe Jonathan. Gwedda munda. Osirabika taata. Ne mutabani we tebagyekwata. Kuzaawo akajje. God. Please forgive Jeremy for being mean to Jonathan. Yakwati kubona gy'asabe. Didn't mean to hurt him. N'agamba nti Mukama Katonda ngenda kusaba. Osonyiwe Jeremy okubeera ow'embwa eri Jonathan. Thank you for being my. Naye nga nkiwa abadde tategeeza agenda maaso namulumya. He's really cool. Weebale kunsisikanya ne jjajja wange omusajja. Kubanga bami nkisudde si musajja wambwa. Musajja muntumula, musajja mukkaka, musajja ayogeza ddembe. Mr. Kwan. Sabira Mr. Kwani, Mr. Jonathan. And Maxine and. Maxine mukazi we, jjajja wange omukazi. Noli Layino kojja wange. And God. Katonda. Please tell Kim we're gonna find her. Bambi gamba Kim bw'abanga yasindise obubaka buno mutugenda muzuula. Gonna be okay. Era nga buli kimu kyonna kigenda kubeera okay. Rodi yali bali ng'awulira. Man. Awulira ebigambo bya muwala bye byakozesa mu ssaala. John. Nga tannaba kwebaka asooka kusaba. Jonathan. John. Gwe John. Ne mukazi we ayitibwa Maxine. I've tried you on yourself. Obwedde akubira ku ssimu yo naawe. Kiki ekyatuuseewo? I saw Jeremy today. Nalabye Jeremy olwaleero. On the corner again? Simanyi akyayimbira eri mu nsonda. What is wrong with that? Naye kikyamu ki ekiri ku mwana oyo? House. Namusisikanye waka wuwe. I went to his house Nagenze ewuwe. with his daughter. Wabula nagenze ne muzzukulu waffe muwala we. Trinity? Saw Trinity. Wasisikanye Trinity. Nakasisikanye bambi. Yassa n'ekikoowe.
And Trinity has the... Trinity alina ekirowoozo kino ekigamba She finds the other half. nti alina kapenanti malayika ke yamuwadde maama we yakasindise ng'ayita malayika musinga afuna afu endala Big happy family. n'agigatta mu tusobola okuddamu ne tubeera famire eyawamu. What are we going to do? Kadala mutuufu tugenda mukolera ki? We do. Ate gwosa tuyinza kukola ki? It's clear he didn't want to see me again. Jeremy yakakasiza tayagala kundaba maka ate tayagala kundaba na mwana we. Trying until he gives. Kati then tulina gezaako paka ng'akipoye. What? Kiki ng'oseka. Miss Trinity, our... Amaziba gali Trinity kano kazukulu kafe. Some people... Bana ye kali akaana si kangu. Little different, but... Kanjawulo. Really special. Naye mbutuufu ko kanjawulo kamala. Kyava mutulya ng'aliko essanyu kwegamba nga bw'omanyi essanyu lya jjajja. What? Kiki lwaki otulya bw'otyo? What? Kiki naawe kiki ekoze ate? Looking at you. Ate munaye yetutuulidde gwe. I haven't seen in a long time. Nkulabamu ekifaananyi kye mbadde sikulabamu okumala ebbanga gwanvu. The Jonathan Goodheart or so. Kwegamba va ku biri ebya Jonathan Goodheart lawyer eyefuula boosi ng'ogatyeko n'ebirala byonna. Wabula kati I forgot what this Jonathan. Kulabamu essanyu lye nali neerabira lye wali oyina. See you again. Ndi musanyufu okulaba ng'oli musanyufu bambi. Naye ng'ekyo kyonna ekimuleetedde kulaba ku muzzukulu we. Kati odi akwatikubo n'atuula pembeni. Hey. Kabala ke kajja. Munyiivu. Wasuze otya? Suze bulungi. Any more visits from angels? Wafunyeewo okukyalira okulaba okuva eri malayika. Look. Labayo. Jeremy. I know you're mad at me. Kimanyi wanyiigidde okusika ku kye nakoze ogenda osisinkana Jonathan. It's about my grandfather, and I find it offensively sad that you. Wabula nawulidde essanyu osisinkana jjajja wange ate kyanyiziza okuba nga temukolagana. I know you mean well. Kimanyi bino byonna obikola lwa bulungi. These people like I. Wabula bano abantu bamanyi nganzi bwe mbamanyi. Father. He's a power fiend. Kitange ye alina endowooza y'obuyinza. This is self and his career. Kwegamba ye afokasinga ku mulimu gwe ng'ogasyeko naye kennyini. Yeah, he wanted to be the best lawyer. Tetuganyi yali ayagala kubeera lawyer asinze. And the top. Avuga emmotoka ey'akabi ekizimbe eky'ebbeeyi. It was win-win. Kwegamba buli kimu kyonna kyali ku win-win-win. Wrong with that. Kikyamu ki ekiri ku ekyo? What's wrong with Kikyamu ki ekiri ku ekyo? Trinity? That's Trinity. To be a father. Eyo si engeri gy'oteekeddwa okubeera mu taata. To provide for your kids. But However much kale tetuganye oba okulerera abaana bo naye ate baba beetaaga time. so these people. Bano abantu bennyonnyolako. Trinity, look at me. Trinity njagala ontunuulire. My parents. Bazadde bange. They're not like us. Tebali nga ffe bw'otulaba nze naawe. They don't get it. Tebakitegeera ekyokubeera n'abaana. You have to stay away from them. Njagala ogezeeko beesonyiwa. Toddamu basemberera baleke. Okay? Musyegera kyegamba. Nti kale. Trinity. Promise? Nsuubiza mbu togenda kuddamu basemberera. Kale kyeyakola yasiba katupakisi ebalira ngamba I promise. Naye awo promise batetuukirya kasooba ng'okasibye erudda. I thought Jeremy to know. Nobody knows that Jeremy yagambye eva ku byabajjajja. He did, but Yangambye naye mean it. yabadde takitegeeza naawe. You know once I bring them all back. Omanyi nti bonna bwenna abaleeta bajjajja ajja kubeera musefu ajja byerabira. Going to get them back together, huh? Bwe tugenda sobola gezaako bagattanganya ezisiri family. A telephone. Kera tuyuzizza. Bwe mwana gwe nawe ayuzizza ekitabo tufudde ezazise kati zegenda kola kyobutwalabye n'omwana omulabye. Ayuzizza ekitabo kati manyi okuyombako omulwe waabwe. Kati kye yakola ku luno yakwateko agezeeko okunoonya bajjajja okuva ku sayidi ya maama we. Luli yafunye ejjajja omusajja okuva ku sayidi ya kitaawe. Kati anoonyako bajjajja okuva ku sayidi ya maama we. Bo baali beeru, baali bazungu. Waliwo omukyala yali bali balina omukolo gwe beetegekera balina sente ziteekanika. Omukyala bw'akyusa amaaso bw'ati omuto yamugamba gye bali. Yegwe mukyala Merinda Hatward yagambirawo Trinity bannange n'amusimba akafumito. Ate ono ye kirabika bulijjo amulindirira. Bulijjo bambi ayagala kalabako kazzukulu ke. You have a really pretty house. Naye osimanyi nti olina ennyumba ensuufu mukyala Merinda. Thank you. Weebale kusiima. Cookies. Kusimbe katyayi ne kuki. Thank you. Tewali buzibu. So, how did you know who I was? Kati otegedde otya nti yenze? You're the only child. Gwe mwana wekka eyazaalibwa okuva mu mwana gwe nazaala omu yekka bw'ati. Well,
Kim sent me a message. Kim yansindikidde obubaka. Kim ali ludda wa? She sent me an angel. And Yansindikidde malayika n'ensimba ka pendant kano. the other half, Era singa nfuna kali akatundu akalala back together bwe naabugatta famire yaffe to us. ejjasobola okugezaako okudda tugende tumunoonye. You can't believe that finding the other half Tosobola kukkiriza nti bw'onofuna kali akatundu akalala is between families that have been at odds. okusinziira ku kyo ekibadde mu masekati ga famire ezebbiri kibaddewo okumala emyaka n'emyaka gwolowooza osobola okkigatta jasi mu nnaku bunaku. Don't you ever wonder Gwe tobeeranga Kim is? ne weewuunya muwala wo wa gy'ali. That goes by that I don't think Tiwaliwo olunaku lwe simulowoozaako luyitawo. her and longed for her since the day she left. Era ng'agamba mbadde mu miisinga nga mboyaana nga njagala omusisikano okuva ku lunaku lwe yakwate ku bugenda. Is back here with me again. Era nga nsaba kimu singa asobola okudda ne tubeera ffenna wano. Every broken heart longs to be whole again. Bagamba nti buli mutima ogumenyese guba gwagala guddemu gubeere mulamba nateera. Then Kye kigambo ekyali ka pendant ako. Oh, Trinity. Trinity I was put away with some of your parents' things and somehow managed to resurface. what Melissa nze kakasa kirabika without anyone. akantu ako kalina we kaali kavuddeyo bufi nga bazadde bo baali bakatereka. About finding it. Naye si malayika ye kakuwadde. Just be disappointed. Bw'oba olemedde ku ky'okuzuula nnyoko nze kubuli ogenda kubeera disappointed, ogenda kunyizibwa. Randolph didn't like him because he was black. Makisange yaŋŋamba nti jjajja Randolph yali tayagala taata lwa nsonga yali muddugavu. Kono si kyekyo. Gosh, Trinity, no. Banaye Trinity banaye si we kyali. It's just that your grandfather had such high... Kiri nti jjajjawo omusajja ku sayidi yaffe Oh, yeyina bye yali asuubira muwala we. but he really does try to do what's best for his family. Naye nga bw'omanyi omusajja omuzadde Daughter. aba agezaako kukola kyonna ekisoboka Be good for your family. okuprovidingira famire ko naate ogoba muwala we kirina kye kiyamba. We'd just be gone a few weeks and she... Ffe twali tulowooza Oh, I shouldn't go after... kubanga yaŋŋamba nti kagenze agendagenda wiiki ntono akomewo. A few years ago, she called us. We Emyaka mitono egiyise emabega yatukubira essimu n'akubira kitaawe. had a huge fight on the... Kitaawe bwe yayogera ku ssimu baayomba buyombi teyaddamu kuba ssimu okuva olwo. And you gave up on me. Kali n'osalawo mugezeeko nange okunneesonyiwa. Nedda si bwe kyali Kimu. Genda eri. Please. Maami nkwegayiridde Kimu. Wanted to go find you. Amasiba gatutula mugulu nali njagala okukunoonya. Nga njagala okumanya wa gy'oli nkakaseemu nsobola okusiika nankukwateko. Kubanga gwe wasigalira mu kitwe kiyitibwa muwala wa nazaala omwana omu yekka bw'ati. Abali wano. Lodi yajja ayitibwa Rudolph. Randolph, I'm here. Randolph nzija. What is it? Kiki kyonjagaza? Is everything set for tonight? Buli kimu kyonna kimaze setting w'ekyekiro ky'olwaliro. Call you. Melinda, can it wait? I need to get focused. Melinda tekisobola kulinda kyoyagala okuŋŋamba. Trinity ali wano nno. What do you mean she's here? Kiki otegeeza nti ali wano? In the backyard. Trinity ali wano, ali wali mu lujja. Afternoon, she's looking for Kim. Anoonya Kimu. Then why would she pick today of all days? Lwaki alonze olunaku lw'olwaliro mu nnaku zonna? I don't have time for Nze this. sina kadde ka bino Melinda naawe. The biggest development of my career and the Njagala ogezeeko kimanya nti negenda kubeera biggest development mu mulimu gwange ebbanga lino lyonna. princess. Nze saagala gezaako okufuna kaana nga kutandika tambula ng'akabejja. Been through this. Bino nabiyitaayita mudda. Find us. Yatuzudde atya? What is it? Simanyi kaagala seeti. Bulabika bunoonya seeti banaku. Agende wa jjajjawo omusajja bayina. Tell her to get that slouch of a father of hers to get off the street corner and get a job. Kyaba agamba kitaawe alekera okugenda maaso n'ofuuyira omulere mu nsonda y'ekkuba atilisi anoonya akalimu akategeera. For Trinity too. Now get rid of her. Mugobe omwana aveewo. We'll be here any... Mukazi wattu byonna abiwulidde. Yatambula butambuzi n'agamba owaayi. Ye jjajja omusajja okuva ku sayidi ya mama ekyebwe katamwaniriza. Mama yasinga omwetaaga. Ngenda ofuluma bw'ati okunoonya Trinity. Mukazi wattu bambi yadduka. Yakayita Trinity yakaagala okamala bambi. Trinity! Naye omusajja. It was nice to meet you. Kibadde kirungi okusisikana Melinda. Go. Bambi togenda. It's just that tonight's a big night for him and... Tomunenya okusinziira ku byayogedde ekyo kyolayo ky'amaanyi gy'ali. Would you please find the other half of the Ekibadde kindeese kugamba oba osobola okufunira akatundu kali akalala ka pendant ky'oba okola. Melinda! Time to get ready. Kaseera kakwetegeka naawe. Kazi wati yawulire dda ku bambi. Kubanga ekyo kyekifaananyi kye yasigaza mu muwala we. Gwe yazaala omu yekka bw'ati ku nsi. Twadde waka. Kino yavaayo ali disappointed. Yewamunyiziza. Oh, Ate tayagala kulaga kisaawe mbu abadde w'abajjajja be. tonight. Yeah, some Leero ng'okedde okuddeeka. ukulele. He beat me to my regular spot, so
anti munaye waliwo eyakedde mu kifo kyange wentera okwasaganyiza emirimu. I spent the day at the library. Olunaku leero nnumaze mu library saakoze wakwani. Mr. Kwanzan used his computer, but you know how his customers can be offensively noisy. Ebiseera ebisinga bakasitoma be banyiiza. And did the assignment and I was concentrated, so kati nagenze bugenzi mu library ku ssomero ne concentratinga. Eriyawonya lwaki keewoozaako nnyo kubanga akeesiga. Leero afumbye spaghetti. Ye just abadde akabuuzabuuza obadde luddawo olwaliro. Kabadde kalinamu nga nti mbadde mu library. Easy. Naye ageze okulaba akennyonnyolako nnyo. Tonight, because I gotta make some deliveries for Kwan, and I want to get to my spot at a decent hour in the morning. Kati akafumidde ebyokulya akanyonnyola biki byayagala okulaba wabula kalowooza birala. Yakayita Trinity. What's wrong? You seem a little... Kikyamu ki ekikuliko kisambika olina ebirowoozo bingi kiki? You coming down with something, baby? Ninamu engeri y'olusujja olowooza. Nedda. fine. To have some of your yummy spaghetti. Defied. Better than ever. Kasita ngenda kulya spaghetti. Wabula yanyiize. Kyamunyiiza okusya ku misaayi ebigambo bye yayogedde. N'atuuka n'omugamba oba anoonya ssente. When did you and Kim realize? Kati gwe ne Kim mwakitegeera mutya nti mwagalana? Okomezaawo ebintu ebyo. Okay. Kale kankubulire. Kyaliwo ekiti. I think Nze ndowooza that would have to be when I took her to the junior prom. olunaku lwe namutwala ku junior prom. Guys went to the prom. Mwagenda ne ku prom party. Yeah. Prom nti butereevu. See, Kim's parents, they Manyi bazadde ba Kim go to the prom with just anybody. baali tebasobola kukkiriza muwala waabwe agende ku prom party na muntu yenna. If I take her, Kati era nze engeri gye nali mukwano gwe kitaawe n'agamba nti kisinga kalisize mutwali. she was never the type of girl to get all gussied up for any. Omanyi si ye muntu gwali osobola ogezaako otomera oba omuntu ayinza otomera omuntu yenna Kim. Descended those. Naye olunaku lwe namulaba nga akkirira amadaala. I don't know. She kind of smiled at me, Kusya katono alina engeri gye yamwenya gye ndi. and it took my breath away. Ekyo kyokka kyannemye okussa. I didn't have to. Kati I think, omugamba kuno nali siteekeddwa mugamba. and I think Nze ndowooza on inside, mu mutima gwange ne mu mutima gwe kyo kyali kyatuukawo dda nti tugenda kwagalana. Good night, Jeremy. Sula bulungi Jeremy. a little sweet. Naawe sula bulungi munnayi kawala kange. Prayers. Sooka osabe bifo nga tonneebaka. Lodi asula mu ntebe nga bulijjo. Obusente sigamba nti babayire ziri awo. Newankubadde kitaawe alina ssente ziteekanika wabula alina ensonga ze n'ekitaawe lwaki tebakwatagana. Ye n'ekitaawe lwaki tebakwatagana. Yasula erudda najja asobola okugezaako okwewunzika. Afuna otulo. Bali waliwo ekifaananyi kye ne nakyala mama w'omuto twadde eri Mr. Kwon. Good morning, Mr. Kwan. Amakya malungi Mr. Kwon. You know, that's a Kano kamalayika ke wakoze si kabi nako kalungi. sort of a male angel. Wakoze kamalayika akasajja. Your dad, Kitaawo this morning made a few deliveries. kitaawe yazze n'abaako ebitono byandeetera n'abaako byatwala. I got some kind of a... Waliwo ekintu kye nalowoozezaamu kye njagala onnyambeko. Oh, that is. Sit down. Your breakfast? There's a hard-boiled egg here. Ngenda kusaba otuule wano erudda twogere. Okie dokie. Kale. Back to see a certain party. Ngenda kudda ndowooza mu dakiika nga ntono. Giroberaawo tovaawo. Kati bwamulekawo yakwata bukwasikubo najja awulugumya essimu. Essimu nevuga. Hello. May I speak to Maxine Goodheart? Njagala kwogera ne Maxine Goodheart. Yakubira jjajjawo omukazi ku mulundi guno okuva ku saidi ya kitaawe. Nakyo teyagaana yajja. Kati yamuleeta mu karestaurant nga bw'omanyi bu restaurant bw'omu ghetto. Famous? Avocado hummus and sprout pita. Wali olidde ku bintu taata byafumba Jeremy. Mweyitira Jeremy. Their peanut butter and banana pita on whole wheat.
Nnyonnyola byafumba. I've never been here to. Amazima gafuna mu Trinity siberanga kwanogeza ku experience nga bitunga ebyo. Kotofaayo. Hey, Trinity. Nakoledde Dawuda Trinity. Let me get for you. Kiki mbakufunira? 2 people. Kukyala ali famasi. Kageno kayise jjajja waako omukazi okuva ku saidi ya kitawe waako. Not to steal. Najja eno. Kati kasala wa lisi kamutwale bafune ebyokulya ne kukyalo we kabeera. Otyo. It's nice to see you, Trinity. Kirungi okulaba Trinity. I can't tell you how thrilled. Sisobola keza kunnyonnyola ngeri gye nasanyuse kasita wankubidde akasimu. Say something over the phone about being homeschooled. Olina kiwangambye ku simu simanyi osomera wakati ye. That was best. Manyi kitange yakirowoozamu Jeremy nti kyekisinga. Your son, remember? Jeremy mutabani wo. I know who Jeremy is, Trinity. Anti Jeremy mumanyi Trinity. I think it's appropriate for children. Sikirowooza nti kibeera kituufu eri abaana. Mulimu ki n'abaki gw'okola? I represent educational institutions. I represent educational institutions. Katonda wattu. For people who institutional. Okolera abantu aba institutionalizing abaana abasiba abaana. Nekaseka nsaaga oza sikimanyi nekanyiiga nekaseka kasula kayina fujjo niyagamba badde atidde sigaba naye kayino bafuna akaseera ne batosinga ne banywa akazi ne balya kugamba kalifa ne kali sofri ate omuntu yenna jjajja kyandiyagadde kugamba okubeerako n'omuzukulu we kuba ebiseera bisinga abazzukulu babamalako nnyo ebirowoozo birabo n'atunula atuludde engeri abaana gye muba mwakula abaami isinga okubeerako ne life ento kyovula bajjajja baagala nnyo abazzukulu kwega abaayagala nnyo life ento tuke embali yasseeka nawo munige yali ayima n'amusimba obunusu. Why didn't you give that man? Lwaki oli omusaya tomuwadde wadde akasente? Oh. Ali woli? Oyo. Trinity. These people really need to use. Bano abantu beetaaga liisi ogezaako okukozesa talenti zaabwe mu bifo ebituufu mu kaseera akatuufu. These people just hanging on the streets. Bano abantu bonna ababeera ku nguudo. Obalaba. Their lives away. Be basalawo obulamu bwabwe obuteeka wano bwe bati kati tunula. Because they choose. Bafuuka homeless lwa nsonga kino bakyesalirawo nga bo. Alcohol instead of. Ne batandika ssente ze bafuna baziteeka mu myenge ng'ogasseko na njaga. They are not worth our help. Tebali waffe buyambi bwaffe. Tobakwatibwanga nnaku. I'll walk home from here. Awo we bituuse ngenda kwezzeeka. Where you going? Trinity ate olagawa. This is my neighborhood. Kano ssebo kaalo kange. This is where I live. Wano ssebo wembeera. You see that man over there? Olaba omwami oyo atudde awo. His name is Henry. Erinnya lye bamuyita Henry. Henry had a beautiful family. Henry oyo ogulaba ssebo yalina famire ensufu Kamala. And they were killed in a. Wabula famire ye neefiira mu accident. Stop hurting. Era okuva olwo kimuluma. Girl over there. Olaba oli ali wali eri. Drunk who beats her every. Oyo ogulaba alina ennaku kitaawe atamira n'amukuba buli lunaku. Kati agenda mu owino n'asubulayo obuntu n'abuleeta n'abutunda ku street. Boy right here. Olaba omulenzi oyo. Draw the most beautiful picture. Oyo omulenzi akuba ebifaananyi ebikyasiza okubeera ebibeerako awayiza akajaki. Their house to the ground. These people did. Ennyumba yaabwe yajja n'etuuka wansi. That doesn't make them bad people. Bano abantu olwokuba bali ku street ekitebafuula bantu babi. You know what? Omanyi ki? It makes them stronger. Ebiseera ebisinga ate kibafuula b'amaanyi. Mmwe ate abali omu abasinga okubeera n'ebizibu. Kaŋŋende. Omwana yayogera ebintu. Mu butuufu omukyala we yali yawulira ng'aswadde. Kubanga omwana ebigambo byayogedde bibadde by'amakulu n'okusinga ki kyabadde alowooza. Yayimirira n'alowooza ng'omukazi omukulu n'asiriikirira. Mr. Hawthorne, I'm sorry, there's a problem at the Woodfork site. Tufunyeemu obuzibu eri ku site emmanga. You should come with me. Kijja kwetaagisa lisi tugende ffenna. Karodi ono. Atoni bamuyita waliwo ekifo kye yali aguze. Naye ekifo kye yali aguze abantu baali mu kwekalakaasa. Kyekigenda mu maaso. Ono omwami sseba ayagala gezaako kuggyawo paaka yaffe mu simanyi azimbewo ebizimbe ebirala. Namutuufu abaana baffe banaazannyirawa. Ekisinga okwasa ennaku mugamba mugenda kukola bizinensi mutuwe emirimu. Naye bizinensi ze muleeta wano ebiseera ebisinga temukozesa bantu ba ku kyalo kyaffe. Mumenyawo ebizimbe ate mwe tusula we tuzannyira. Ffe ne mutusindikiza ne mututwala gye tutateekeddwa kubeera. Osekera. You are a human being. Mu butuufu oli muntu gwe. Era ng'olina omutima. Care about other human beings too. Nkiwa oteekwa kuba nga list of fire eri abantu ababulijjo abalala. No matter how hot it is or how cold.
This park is important to us. eno paka ssebo y'amakulu gyeri gye tuli. Rodi, You're just a child. bulijja sikaana bwana. I understand you want to make more money. Kikyotegera kuno nkimanyi okola nsimbi. Nina mutuufu oyagala sente zeekanawo okusya ku sente z'oyina. Oyagala sente zeekana zitya? Ulira ng'akaana ssebo kalina ebigabo byekamukubye ku mutima. Kamugaye tetuganye oyina ensimbi. Nina mutuufu gwe sente oyagala zeekana zitya? Oyagala fanga okola bannange. All my calls. I have briefs to file in the morning and amasimu gonna gakwate tubako n'omuntu gwokkiriza okujja eno kuba nyina njagala okwasaganya. Kati bantu bonna omuntu gwe kasinze okusiima ye jjajja waako omusajja okuva ku sayidi ya kisaawe waako. Kalinnya eleveta ne kajja. May I help you? Kuyambeyo kinyabo. Yes, I'm looking for Jonathan. Noonya Jonathan. Excuse me? Ogambye eki? Jonathan? Jonathan Goodheart? Jonathan Goodheart. Mr. Goodheart is Mr. Goodheart. meetings today, but I'd be more than... Talina meeting y'olwaliro naye ate nsobola okugezaako kukolera appointment. No. Yatema butemi. No. You... Jangu togendayo. No. You... Bwekana Be fired. kana kwogenda kungobya. You just can't... Sir, I tried to... Sebo ngezezaako kayimiriza akaana kayiseewo buyisi. it's okay. Akiryoke kano kaleke. Trinity, as happy as I am to see you, newankubadde ndi musanyufu okulaba. happy to see you. Siganyi ndi musanyufu naye amazima nyina ebyokkola. For one day at Fun. Gwe tosobola lesi funamu olunaku lumu ne tugendako mu Fun World. To do. There's absolutely... Nyina ebyokkola amazima Katonda sisobola bireka. Kamwetika lwampaka. Kamwetika lwampaka ne kamuleeta. Kino kyegambye ebiseera bisinga bambi. Bajjajja baagala nnyo abazzukulu lwa nsonga ezimu. Balina bye babeerabiza. Kino kamwetisse ne kamujja eri mu yaffe. Muzaa mukulu oyo gwolaba lawyer w'amaanyi. Wabula kamwetisse ne kamuleeta afune ku ssanyu. Yakyewuunya. Etasobola. Yali takikiriza mu kisoboka. Kusiza ku bbanga ly'amaze ng'akola. Tamanyi nti obasobola ofuna n'akaseera akeefaananyiza bwe kati. That was great. That was so great. Yajja aseka alya n'emberenge. Lionel completed the briefs today. Laina complete briefs zonna ezibadde ziteekeddwa okubeerawo olwali kirungi. Wama. Dr. Danson's office called and she needs to change the time of the meeting. Ayagala kyusa time ya meeting. Ekyo nakyo si kibi. Wama tudde ku mboozi yaffe ejja tugende. Well, is there anything else that you... Waliwo ekirala kyonna kye wandyetaaze? Yes. Tell the staff to take... Gamba oli anvuga. Olwaleero addeko eka. N'ekirala. Funland. Gendako mu Funland. Banayo ebinyuma. Funland. Righty then. Kekasi yayitawo n'agenda. Why didn't you tell me Trinity was at that? Lwaki wangambye mbu Trinity yabaddeyo ku beekalakaasa? Trinity at the protest. Trinity said there was a... Joni yangambye mbu Trinity yabaddeyo. She... Akaana akakwogeredde n'owulira nga bwenna bikusobedde. Naye tasirikako. Why are you shutting her out? Naye lwaki ogezaako okweggalira mu nsonga eno mu mutima gwo? Do this now, do you? Saagala otandike bino kati. I've already told you. Nagamba dda. Like a fool, I listened. Ng'omusiru era nange nemba nga nkuwuliriza. I turned my back on... Nakwata ekkubo ne ngezaako okwesonyiwa buli kimu kyonna lwakubanga gwe. You didn't approve of... Nasalawo ogezaako okwesonyiwa muwala waffe kye yali ayagalwa nsonga gwe wali tokikkiriza ayagale mwana muddugavu. Nga tekiri mu nsobi. It's good enough for her. I don't know what's wali owooza musimanyi tali good enough gy'ali. before you say something you're going to regret. Manyi nze ngenda kuva mu mboozi eno bifo nga tonaba kwogera kyogenda kwejjusa. We regret. Kuno kwejjusa mirundi emeka ng'essaawa gino ndi mu kwejjusa. I allowed you... Emyaka gino gyonna ndi mu kwejjusa nakukkiriza okummatiza bye wali olowooza ku muwala waffe n'akwata ekkubo n'agenda. You to tell me... Omwana omu gwe twazaala bwe tuti. What to think? Ki ky'olowooza? Something... I regret every minute of it. Nze buli ddakiika nejjusa. Too bad for you. I've never forced Kyanakusiikirangako ku makya ne nkukaka okubaako ky'okola. you to leave anytime you like. Osobola okwata ekkubo n'ofuluma n'ogenda akaseera konna kweyagala. For you, Randall. Anti ekyo kibali kikwanguyirira. To face what you've done. Wabula njagala ogezeeko feesinga ki kye wakola kye wanfuula kye njagala mbeerewo naawe olumu ennaku. You've got all the money you'll... Olina sente zonna zoyagala mu nsi eno. Your beck and call. Buli kimu kyonna ky'oyagala okirina. Really have a family. Naye ekisinga okwasa ennaku tolina family. And you don't even care. Naye mazima tofa nayo. You don't have a clue, do you? Naye gw'olabika tokitegeera. I've always cared. Nze mbaddengawo nga nfaayo.
From the day this whole... okuvira ddala ku lunaku kafa kunayo no we yatandikira byonna byonna naliwo mbadde mpulira ennaku. It was your disapproval. Olowooza ennaku yava ku ki gwe wakigaana muwalaffe n'akwata ekkubo n'abula. Don't you think I miss her too? Gwe towooza ati mbeerawo ne mumisinga buli lunaku musuwa. I didn't drive her away. Wabula saamugoba. Her choice. Kwali kusalawo kwe. Kusalawo kwe kwali kusindiikirizibwa ggwe. I understand. Nsobola okitegeera. With Trinity. Oyagala kumala kadde ne muzzukulu wo. I suppose if it's that important. Obusanga bwe kiba nga kikulu nnyo gy'oli ng'oyagala kufuna kadde ne muzzukulu wo kankikulekera okikole nga bw'okyagala. I don't need your permission. Seetaaga lukisa lw'ogenda sikana muzzukulu wange. Kola ky'oyagala. To be a part of it. Wabula kakasamuze sigenda bibaamu. Katonda wattu. Twadde Hilda. That's my favorite. Yali nimesa kwani nga balaba katuni. Kobade kayine ngeri gye kakolamu ennyini. Those adults you can call by their first names, you know, like Maxine and Randall. Omanyi oyina engeri gy'obadde ogenda maaso n'okuyita bajjajja ab'amannya gaabwe agasooka Jonathan, Maxine, Randolph. Why do you always call me Miss? Kalize lwaki ompita Mr. Kwani? Yes, I told you, I don't know your friend. Lwansonga nagamba simanyi linnya lyo lisooka. First name is Linnya lyange lisooka. Seetaaga ddiwulira seetaaga. Bitibwa Chester. Chester? Chester. Bitibwa Chester. That's rude. Kaseka. Chester. Chester. Yes. Chester Kwan? Chester Kwan? Ewe lirye linnya lyange. I think I'll stick with calling you Mr. Kwan. Clothing a toy drive in the Woodford community. The effort is being Woodford community, that Woodford community. hard. I cannot take Kakano nakyaki yakola. effort. Okusinziira ku muwala bye yamugamba ennaku zino zina yaddeeka n'abirowooza. Yasalawo agezeewo okugulawo ka kilabu akasobola okuyamba abantu ababeera ku nguudo bambi. Naddala mood folk. She made me realize that those who have been blessed are obligated. Era ng'agamba nti muzzukulu we yamuleetedde okugezaako okubaako kyategeera nti abo ab'omukisa abaasobola okugezaako okuba nga bafuna kibakakaatikako okuyamba n'okutuukiriza n'okuwanika kwega n'okutwala emikono gyabwe eri abo bambi abataali ba mukisa nabo babeeko kye bafuna. Yasalawo aggulewo ka charity club akayamba abantu abeetaaga obuyambi ku nguudo. Kerina kyameninda aba akebera mu bintu bye. Waliwo ekintu kye yagwako kyali takkiriza. Randolph. I've been looking for this for you. Osimanyi nti mbadde nnoonya akantu kano okumala ebbanga. When Kim was little, she... Kana akantu. Because it had the pendant in it. Kim bwe yali omuto kapendanti ke kano. Find it. Akatundu kabula n'akanoonya ne kabula. Oba osanga bulijjo kali omwo. Nedda. Jewelry box every day. Jewelry box yange njikebera buli lunaku. It didn't appear out of nowhere. Sikiwa nti kavudde buvi mu bbanga. Jewelry or something. Kati bwakuba lisi kabadde bulijjo kali omwo babutakudde butakuzi. I'll bring the car around. Nze ngenda kubeera mu motoka nkulinde sigenda kubeera mu katembo oyo. Nakyala. Bw'alaba akantu kano yafunamu okukkiriza. Tibosanga omuwala kyali amugamba kyali kituufu muzzukulu we. Mukazi wasu aba ali eka. I'll get it. N'awulira akonkona kanzigulewo. Are you Trinity Goodheart? Yegwe Trinity Goodheart. Yes. Sure. Okakasa. Strict orders not to... Kubanga bampadde orders kino ekyo tekinagenda wamu tumala okujjako Trinity Goodheart. Anti yenze Trinity Goodheart. No signinga. Namusimba ekimulesi. Kati ayagala tip. Webale nnyo ssebo. Thanks. Webale nze kuwe tip. Yajja akebera alabe ekiri box waliwo engeri y'ebakasha bbiri. Kyava jjaji bikula alabe. Where's Trinity? Ati munaye dear Trinity. Deliver this to you myself. Agamba kano nandibadde nsobola okukakwereta naye munaye sisobodde. I hope to see you again soon, my dear. Kansube mbu tujja kuddamu tulabagane muzzukulu wange. I hope you find what you're looking for. Kansubire nti ojja sobola ogezaako siikana kyonoonya. Love, Melinda. Nze jjajjaawo. Grandma. Melinda. Kati yamuweereza ka hafu ka pendanti. Katonda watu. Kino kyeri asinga okwagala. Ye yali akkiriza mbu singa afuna hafu zino kwegana ezibeera bbiri. Manye ekiro Mr. Kwani.
enjoying some tea. Mbadde nnyumirwa kacaayi. I'm sorry, but Onoonsonyiwa. What is do you it? know what this Omanyi kino kitegeeza ki? other half of the pendant? Kali akatundu akalowooza sikalabye. Come away. Leka tulabe sembera ntulabe. What is that, huh? Kiki ekyo? This is the other half of the Kano ke katundu akalala bulijjo ke nnoonya. I found it. Kati nkazudde. Can put my family back. Basetegeza famire yange nsobola ogezaako gikwasaganya. Every broken heart longs to be whole again. Kubanga kagamba nti every broken heart longs to be whole again. This is great, but Kirungi naye. I thought you said those people, you know. Ziwaŋŋamba nti abantu abo tebakwatagana. Oh, like this? How are you going to... Kati ebintu ebyafaanana bwe biti onoobigatta otya bw'oti? You know, Mr. Kwan, Omanyi Mr. Kwani? I think I have. Ate kirabika afunyemu ekirowoozo ekigenda otukolera ffembi. Ate ffembi totandika. Kiri yalina okutuma Mr. Kwani. Mr. Kwani ng'ajjayo kabangalye. Amubuuziza ezo famire he bamaze emyaka n'emyaka bali mu lutalo bali mu mbiranyi. Gw'onoobagatta otya? Owaayi. Yamanyi bw'akikola nga ye. Nagambye tuli ka family movie, tuli ka inspirational. Can I help you? Kuyambeyo ssebo. I'm looking for Mr. and Mrs. Hawthorne. Noonya misango gasseko ne mukyala Arthur. Yes. Okay. Hawthorne. Take care of it. Njagala osooka bansimbira akabaluwa kabagambe ensonga ya bulamu na kufa. Balina ssebo olukiiko lwe baalimu. N'akwateko n'ayitawo nakyala. Najagezeko. And thank kapapula kamu n'asooka akasimba ono. It is an honor and a privilege to accept this award as the Greater Metro Development Association. Kana akasimba oli omukyala. Nakyagenda okuyisaamu bw'ati amaaso okulaba. Soma akapapula ke bakuwadde bifu nga tonnaba kwogera. A wise man once said to me, agenda okuzza amaaso ye akasabusa wansi. Omukyala n'amulaga nti ate ye agendayo. Katonda wattu. I'm sorry, bane munasonyiwa nina okwate ku bugenda. Kyokka badde akyagenda maaso y'okwogera bamusimbye ekirabo. Oli atambudde butambuzi. Be here by now. And where's Lionel? Kati ne bano Trying to get this meeting for 2 months, Maxine. If Lionel screws this up... Calm down. balina ensonga ze balina okwasaganya. Abuuza Raina Luda kino ekituba tukiyinza okumala wiikisi bbiri. Kati Dr. Dance? aliwo ensonga ezimu ze balina okwasaganya. Waliwo baklayenti balina abanene bamusaba akwate ku batule Luda. Hey, Mama, Mama, Kwan, Mr. Kwani angambye nkusimba akapapula kano naye simanyi biki ebiriko. Agenda otulako bw'ati. Kyali kikwatagana ku Trinity. Onoosonyiwa ensonga eno ekwatagana ku Trinity. Oba oyagasomamu nze kanzije. Oli agenze. Banaye munaasonyiwa ngenda kansolinga meeting eno. What? Eki? Mr. Goodheart, this is highly irregular. Mr. Goodheart, kino nga kitera kubaawo. We'll take over from here. Ngenda basaba mutabani wange abakwasaganya okuva kaki ekituuse waate. Mr. Danson, I know this is unexpected. Nkimanyi kino kiba tekisuubirwa. My granddaughter, Wabula muzzukulu wange. she needs me. Muzzukulu wange aneetaaga. Goodheart, if you walk out. Singa ofuluma. Muleka agende tujja kubweba ensonga nga ya muzzukulu. Noono omukyala kirabika ensonga azitegereza abazzukulu. Yamugamba ensonga bwebeeranga ngeri ku muzzukulu genda. Sina buzibu. Let's get started, shall we? Bana tutandike mu nsonga eno ndowooza. Well, the Hatfields and McCoys have been notified. Hatfields ne McCoys mbagambye. What you... Hatfields ne McCoys. Andi zino family balinga abagenda okwetta. Family zinga za mafia. Jeremy, what's happening with him? Jeremy story kiye. Jeremy said he'd be home at 4, and you know. Jeremy yagambye kagenda ku saa 10. If they all converge on us at the same time, Kati bona had time to talk to the grandparents and wise them up, you know, I know there's going to be trouble. Kimanyi ogenda kufuna obuzibu amanyi wandise katatatatata. Kwan. Mr. Kwani. I know they'll come, but. Nkakanya nkimanyi bagenda kujja. I said emergency. Trinity is in trouble. Obagambye otya mu kapapula kono emergency. Trinity ali mu tabu yeetaaga obuyambi. Be so calm, huh? Ojja otya okubeera omukakamu kino. Easy. Eri family. Ebyo bebeefula mbu balujjaafu temuli naawe. Bantu. She's like Martha Harvey. Ono kamusobera akaana akegejje kakwasaganyaamu ebintu byako. The right address? Well, it's 3306. It says so right there. Address gye tuzeeko yentuufu kono yiri wali eri. Let's just go in and ask someone. Kwegenda munda tugezeko buuza tumanye ki ekituuseewo. Family zonna nno zituuka butuusi. Randolph.
Okay. Kali. I know you all are really important people. Chimanyi mwenna muli bantu abalina emirimu emikulu. Abadde ali mu kulihasi nga kyagenda bagamba bajja. Trinity, are you... Trinity oli bulungi. Oli munyivu. Are really important. Chimanyi muli bantu ab'omugaso abalina ebintu ebyokukola mubeera bize mulina emirimu gyammwe. Kituufu ky'oyogedde kaana gwe. Obutuufu tuba n'emirimu egy'amakulu. Important, Randall? Kikulu nnyo n'okusinga omwana muzzukulu wo. I'm here. Ndi wano. To know how Jeremy feels about all of it. Twagala kumanya Jeremy agenda kuwulira atya ku nsonga eno ddala mu butuufu tatwagala naawe kimanyi. Everything about everybody. Naye lwaki gwe buli kasira ogenda maaso n'okwogera ku buli kintu kyonna toyogera ku mutabani wange. Half the pendant. Nafunye akatundu ka pendant. Ffenna tusobola okubeera family. Ne tugenda ne tunoonya Kim ne tumukomyawo si kyekikulu ffenna ne tubeera family. Olaba ono omwana mpangulukufu. Randolph naawe sooka olinde koppa ku kaki. Ne basisikana ne Jeremy. Ndowooza olaba kyegambye. I brought everybody together. Anti bonna mbaleese. Ki ekigenda maaso mu nnyumba yange nno bonna tabaagala. Olwaleero at least nzikiraziganyiza n'oyo bagende. Trinity, I told you I didn't want Trinity nagambye nze saagala bantu bano. people. Abantu bano sibaagala. Bantu ki? Feeling is mutual. Empulira nnungi kwe nange kyekimu nange sikwagala. Bwe vva ku mwana wange totandika mugamba bigambo ebyo. Nga lwaki simugamba? Ensobi yali ya mutabani w'omwana wange okubula. Batandise okkaayana. Muwala we yakwata ekkubo n'abula lwaki onenya mutabani wange? Bannange bali balina olutalo mu butuufu lubadde munda okumala ebbanga. Tulinga bw'onogamba nti volcano ebadde ddoma nti okumala akasira kati egenda kubaluka. Gwe toyogera saagala kuwulira kigambo kikuvaamu. Mukazi watu yakwate kubo n'afuluma n'agenda. Buli omu ayogera, onayogera, oli ayogera, onayogera, oli ayogera. Onakera okuza amaaso nga kawala ketakalaba. Trinity. I'm downstairs to the store. Randolph bannaye bino gwe buli kasira gw'obitandika. Yajja agezeko sisikana Misakwana. Trinity, did she come through? Wama Trinity azeeko wano eno. Since earlier, Yazeewoko naye. What happened? Everything okay? Buli kimu kiri okay? Kenale basooka ne beerabira entalo zaabwe. Ne basalawo bafokasinge ku ky'okunoonya omuto. Ono yajja ne mutabani we. Olutalo basose ne baluteeka pembeni ate ne bajja banoonya omuto. Musaatu ajja amunoonyeza ku ssisi ez'enjawulo. Nono naye ali wano kimulumiriza. Era nalingizaako ebulala abo bakomyewo naye. Katonda wattu. Tukebereko wano nze kankebere wano gwe kebereeyo. Baalinda okumala essaawa eziweyako ddala. Did you find her? Mumuzudde. She's fine. Ali fine gyali. Not by herself like this. Gamba tatera kuzunga ajja kudda omwana wange. Ono yadda yeegumya bwegumya. Ajja kudda easy, ajja kudda. Tatera genda bwati n'agenda bugenzi bwatyo. Misakwani yali ategeka abali wanaawulira ebigwirana. Vayo. I know quantity and... Manyi quantity confronting. Njakusekula. You're dead assailant. Vayo wekwe scenario. Kumekana kyewedda kalidde wano kabwa. Yesu Kristo okola ki wano? An attack. Katonda etera okwabika omutima. Everybody is looking for... Kimanyi nti buli omu yenna akunoonya. We're sick. Kitaawe yeralikidde. Come on, let's go find him. Tugeze kunoonya kitaawe. Ono siagala. Siagala kunoonya kitange. Trinity. What you are doing, honey? Trinity omanyi kyekisekeddwa okubeera ekituufu. For everything you did, Mr. Cool. Weebale buli kimu kyonna kyokwenda Misakwane. Weebale nnyo Kamala. What do you mean? Kasi kyotegeeza bw'oyogera bw'otyo. Mwana gwe nange abazzukulu yakwate nakoma weeka. Kimanyi taawe taliyo. Asize wakwatemu bibye yageze kwenoonyeza nnyoko we. Yatekambya bisobola omuyamba. Bana subira nti obosanga bwana abagata n'abanyonnyola ensonga. Bajja gitegeera nga bba abantu abakulu. Nita balemeddwa otegeera ensonga eno. Bajja akwatemu ebibye.
agende yenyeze mama ye kenyini that it was wrong. agamba nalowooza nti osanga bwe naabagatta tujja fuka family then tugenda tunoonyekimu wabula ekyo kyenalowooza kyabadde kikyamu. I've asked you all to help me. Kegamba kinandisoose okukola utabasaba kunyamba. Decided to go out and find her on. Nsazeewo nkwate ku ngende nenoonyeze mmange oba noonyekimu. As soon as I find her. Bwe naaba muzudde ngenda kwate kuba omukomyewo eka. Please don't worry. Bangi kimweralikira ku nze nja kubeera fayina naddala taata Jeremy. My guardian angel will watch over me. Nze nkimanyi malayika yange enkuumye ejja kwenkuuma. You all. Pretty. Mwena n'abasibula. P.S. Jeremy, don't forget to say your Jeremy tewerabira okusaba ng'ogenda okwebaka n'okuzuuka ku makya. Bw'atyo yazaawo akadi n'akwata ekkubo n'ayitawo akabaluwa n'akasoboseka wansi w'oluggi waneeno. Yagambye asize okugenda mu Buffalo kunoonya mama we. Nagambye tuli kasima akayitwa Trinity Goodheart. Virginia Prophet nga bulijjo. Kubisigaza ffe bulambala. Nagambye essimu lizo 774-54-6245. Racking Sports Bet Uganda Limited. Abasamuna Beauty Products. Basalima Hub Products. Bakukolera amajani Vitamin Herbal Tea. Kakaino bano bakwate bwe bajja bamunoonya ekiro kyonna yabula. Bakwate ne bajja kumacha mu nyumba. Okay. Kale. I think it's time that we call the police. Zerowooza ke kasita tusooke tukubire police. Oh, Trinity, she's a tough kid. Trinity mwana ali tough. Her way all around this. Ajasobologeza tikyetaagisa kwita police. But it can't hurt to have the police. Yamugamba newankubadde kale tuganyi mwana mulungi naye ate era tekiruma kugamba police naye tuyambeko. Do whatever you want. Kale kola kyonna kyolaba. Nakyoyagala. Najja awulugumya asobola otegeeza ku police. This is Jonathan Goodheart. Nze Jonathan Goodheart. Please. I'd like to report my granddaughter. Nandiyagadde okulipotinga muzzukulu wange. Amisinga. Bw'agamba nti amisinga ono n'agamba tufudde omwana nga ayinza obutadda. Thank you. Webali. Yakwata ku mutwe. Downstairs. Ngenda kwate kubosooka ngendeko wansi munasonyiwa. Kanzije. Okay. Mugamba kanzije tusobola okufuna ekyokulya. You know, I think I'll go too and make a few phone calls. Nange kange nesooka enkube ku masimu. Kasajja kuba baji. Ngenda kudda siga kulwayo. Basiga wano babiri abakyala. Yabote na kunyuzi mulya. Ne family yoli yeyagaana. Yaleta ebizibu bino byonna. Alright, why don't you get some bread? I got some turkey. Isofuna ku mugati abo zikafune waneno takki. Tugabo myano mu fabuli kimu kyonna kimwaga. Eddie and I, we both help Kwan out. Bini tirange tumanyi kuyamba Kwan mu bookstore. Nafu ngeri just suru tusasa mu manyi na. Board. And it's a nice little system. You know about that, Dad, right? Dozo manyi kusonge ya ona system. Believe it or not, Jeremy, I do know. You know, Jeremy, you're going to have to let this grudge go. I can try. Being involved with someone. You were supposed to trust. What do you take about supposed to stand by you? I thought I was protecting mutabani wange. What? You kept Trinity from us all these years. The same thing for you. Kati siagala ondowooleze bubi. Kasita at least naawe oli muzadde essaawa zino osobola okitegeera. Wabula bimusobedde kati eby'omwana. Takyalina kyetaaga. Well, I could make you a salad or something. Nsobola okufunirayo kisaladi oba. Hungry. Nedda siri muyala maama. Sweetheart, you really should eat. Jeremy nkubulira amazima gali nti wandibadde olya. Maama, ekituufu kiri nti siri muyala. Essaawa zino kyendowoozaako mwana. Talowooza nakuloba ki. I really need to get to Buffalo. Are you sure there isn't anything you can do? Neetaaga ogenda mu Buffalo tewaliwo ngeri gy'osobola kunnyamba mu ndala yonna. Emyaka gy'osobola giguza baasi tikiti. Iyo bazadde bo bali luddawa.
genda okwatikibwa okujja okugula baasi tikiti tebagimumma kati agenda okujja ebbali waliwo yali atudde mu kifo kye. Excuse me. Nsonyiwaamu ssebo. That's my seat. Ekyo ekifo kyotudde mu kifo kyange nakitunulako natulawa. I don't see nobody's name on it. Ate sirabako linnya lyo. But my stuff's right there. Ate ebintu byange bibadde awo. Where'd you even come from? I didn't. Ye ovudde wa sikulesera ovudde wanga sikulabye gy'ova. Forget it. Byerabire. Keep the seat. Gomanyi sigala mu ntebe yo. That's it? Kyekyoka. What? Eki? You're just gonna give up? Ogenda poye? That? What are you thinking about? Kati oyagala kukolera eki? I took your seat. Ntudde mu kifo kyo And you're just gonna let me... Kati ogenda kundeka bule sintula embere comfortable. Uli mujega. Told me that if you want something bad enough in life, you have to fight for it. Nze syange yangamba nti oba olina ekintu kyoyagala bubi nnyo olina okirwanirira. Ate nze syange yangamba nti olondanga entalo z'osobola. Argue with you over demos. Nze sigenda kuyomba, sigenda kulwana naawe olw'okubanga ekifo. Mpeereza buweereza bintu byange. Yajja mu bujja katabo n'amusimba ensawo. Lwaki tategedde wajja avudde naye sseba atudde awo. Ate bino My angel. biki ebiri mu kuona ezo malayika zange. Malayika omanyi kagajja onnyumya ku malayika ne kajja waali ekiriwo kiriwo ekiti. So kati why angels? Lwaki malayika? Why not? Lwaki nedda? I mean, don't you believe in angels? Kutokkiriza malayika? Should I? Zikiririze mukono buterevu. They're everywhere. Malayika zijjudde buli wamu wonna. You're weird. Get a bus ticket and take that to Buffalo, but Mani njagala funa bus ticket genda mu Buffalo kunoonya mange naye. Yeah, I'm headed to Buffalo too. Nange nzira mu Buffalo. it's great because I can just Ni kirungi nsobola omugamba nti ninaawe gwa lisi oli mukulu. Oli myaka nga 2. 17. And I don't got no money for Ali nange sina state nsobola gula bus ticket. exactly where you planning to get Kati obadde opulaninga tuuka otya mu Buffalo? sneak on. Obadde opulaninga kulinnya baasi kusinikinga ku baasi. Me when I say I think I have Nze ndowooza nfunye engeri gye tusobola okugezaako okgenda nga tewebbiridde. Yatugenda enkulage. Lodi naye agenda mu Buffalo. Bajja. Kamulera alisi bagezeeko ssaba entambula. Bano baalina olunaku olwokubiri. Wabula omwana tajja. Kibatamanyi nti omwana yeetaaga ntambula agenda mu Buffalo. Era gwali naye batandise dde okunyumirwa kampani. Bayimiriza emmotoka zibatwaleko wa. Bano balinda. Essaawa zeetoola obudde bwetolola. Batukesera ne basalawo besonyiwa emirimu gyabwe. Bamunaye obulamu bwa muzukulu waabwe kikulu nnyo kamala. Olw'ekyo emmotoka ekyasalawo batwalako ne bakwateko ne bakyesolosa. Wabula tebalina kyebalengera, tebalina kyebalaba. Oli yatuuka effukubo n'afulumako eweeru. Avuga ekimotoka n'engeri gy'atulira kannakyala kato ka Trinity. Where in the world are Ye banaye tuli ludda wa? Hey, your folks. Bazadde bo. They have any idea where you are? Bazadde bo bamanyi wa gy'oli. I was only asking because Just mbadde mbuuza lwakubanga I want to make sure oli mwana muto. you're going safe and sound. Nze kusya Katonda sisobola kukikkiriza ogende nga simanyi wa gy'olaze. Make sure you do get there safe. Katonda yatuuka essira ne yeerakira ogusajja guno. I have enough money for gas. Okay, let's go. Tugende. doing? Are you Kiki kyokola? Fuluma tugende, fuluma tugende. Gwe mwana gwe ate olagawa. Ono yajja apakukirirako. Bano sebeera baasuze na wano. Trinity ran away. Trinity yadduse bannange.
To Buffalo. She went to yageze Buffalo, yageze kunoonya maama we. Kim. Yageze kunoonya Kim. No. Tugendeko nedda. It'll be easier. Kijja kubeera kyangu nyine emmotoka waliwo sente zezo. I don't need your help. Seetaaga Jeremy, mpulirizaako. Ke kaseera nkuyambe. she's our granddaughter. Oli ssebo muzzukulu waffe. Owulira. Okay, well, I'm leaving in an hour. Kale ndowooza naye ate nze ngenda mu ssaawa ng'emu. Randolph. I'm not telling you what. Sigenda kubulira kikyakkola. There's no way I'm letting. Wabula tewaliwo ngeri gye ngenda kulaka Kim bambulye buulizi nti bamukomezaawo. Kati ogenda kukola kyogenda genda mu motoka ogenda abantu bano manyi wa gye mulaga. Going back to our house. Nze ngenda genda ewaffe. My things. Nfuneyo engoye zange. Here in 1 hour. Mu ssaawa emu nzije wano. To come with me. But it's up. Nandiyagadde tugende ffena naye kiri gy'oli oba oyagala ogenda oba toyagala genda. Nze ngenda genda noonye nange omwana waffe. Akaseera kunkumidde waka nga tetumunoonya kamala. Well, I'll be back in a bit. Nze kanzije nangenda kukobawo. Okay, let's go, Max. Max tugende. Mutabani tugenda kujja tusikane ndowooza no mbanga tono. Kikali. Ono yatulya mutabani we nga mbutuufu ye takyabitegeera. Mutabani. Are you all right? Simanyi oli bulungi mutabani. Omulaba awunze. Kubanga kye kintu kyabadde ayina. Kye kintu kyabadde asinga ofaako omwana oyo yamukuziza yekka. Essaawa zino omwana we waba nga taliiwo. Kimukwasa ennaku. Mama yamugamba tofaayo tugenda zuula muzzukulu waffe tugenda mufuna bambi saagala okaabe. Katonda wat. Mu butuufu ne wembeera nze. Kagulu kyeni kange gulu kyeni laavu nga te sibalina kumanya. Ngamba kali. Yafukamira wansi. Kino kyonjogera mazima nange kyali kituuseeko. Mu nsonga ezimu nafukamirako ko wansi. Please God. Neesaba Mukama nnyambe. Lwoli kyakola essaawa zino. Standing here in disarray, calm serenity. Mukasi watu yatuuse dda mu Buffalo. Can devastate. Ngenda abuuza ku bantu. Akafaananyi. Yasaze watomere buli omu yenna oba ekibuga n'akimalako. Oba n'amala bbanga ki. Mom, now go on ahead and do so. Tugende. Gwe tolina family mu Buffalo. Not Trinity. I got nobody. Nze sina gwe nina. It's just me. Yasinze. Yatugende. Naye gwe yafunye alinga malayika bambi. Kalina engeri gye kamuyamba mu kalodi. You're my guardian angel. They sent you to watch over me. Buli malayika yange enkuumi bakusindisa onkuumi. Simanyi biki byogerako gyatugende gwe. Kalina bano baali batuuse mu Buffalo. Bagenda babuuza. Abo bolaba balina ssente. Balina life eyeeyagaza. Wabula essaawa zino kiba batuusizaako kyanjawulo kamala. Kwegamba kiringa sikana Sudiiru ng'ali mu nakasera omwo anoonya muwala we oba mutabani we. Ne bano bwe kiringa. I'll be here. Just let me know if you see her. Musajja watu bambi. Look all over here. Eno nkebeddeyo teri, yonna nkebeddeyo teri. No bano banoonya muzzukulu yanoonya maama. Bo bakutte kafaananyi ka muto yanoonya maama. Laba omugagga. Mugagga musaatu bambi. Kusya Katonda waliwo omukwano Katonda gwe yatuwa ogw'enjawulo. Kibula omuzungu yayina kwegamba yayina engeri gy'annyonnyolamu kye bayita psychology. Mulimu ebintu bye tukola psychologically nga gwe tomanyi nti okikola naye ng'ate okikola. Ng'omukwano gwe tulaga eri abantu abaagalwa abafe. Oyinza okubeerawo nga guganze mugange namukyasyaagana kumanya bimuliko, syagana kuwuliza ne bakubira bukubizi kasimu ne bagamba nti gaali emukubye.
mu butuufu odduka emisinde gy'otamanyi na kumanya n'ogenda ogenzi kwegawula biki ekimutuuseeko era n'otuukayo era bw'omusikana ali mu mbeera mbi n'olumwa ebiseera ebisinga n'okaaba ninga ebbanga eriyise badde bakubiranga amatimu muganda wayagala kugala gasya kyagala nakowa nze nakowa ab'eŋŋanda naye munange Katonda yatukolera omukwano gwo gwa njawulo essaawa zino bano bonna famire yaabwe babadde mu mbiranye okumala emyaka nga 10 naye omuzukulu abagase yamugamba manyi kyowulira essaawa zino yengeri yemu gye nawulira nga Kim agenze nasuubira nti oba osanga aliddawo obula teyadda. You know, Jeremy, I've been very successful in my life. Done a lot of things I'm proud of. I don't have many regrets. I do have one. When you get Trinity back home, kanyweze wabula tokanyweza nyate kalemesa kutuka kubanga kakwechaka kuchawa nzo wange namusaako nyamanyi natuka nagenda yenna kujali mwe sawa zino kwekwejusa kwali mwe sawa zino ni wakubadde yegumyanga wabula kyamulumanga ebisinga buli lwe yabeeranga yekka kyamunyeganga. Now playing the jazz stylings of Kim Hawthorne? Poster looks. Baba wano balengera poster. I think she's still there. Ngaloka kilabu gye bagenda playinga. Oh, but we're gonna find out. Tugende tulabe. Simanyi babikyaliyo naye tugende tugezeeko okulaba. I'll this one. Nze kangende eno. Check the others. Abasigala ngina basawo kibakisoboka mukebereke eri walala. Musatu alina akafuke yayingira mu kalinga kibaala. Ngeno tuuka munda. Muziki agenda maaso n'okwajja. Kafukali executive kali kabi nnyo kutwaliza wamu. Tani kotambuza amaaso mpola mpola. Lwa bali bakuba bali bayimba maaso wali eri ku stage. Agenda okulengera bwati ng'alengera ekifaananyi kye bambi. Wabula ekifaananyi kye ku meeza waliwo Bikira Maria ng'ogasieko ne bukaadi obw'enjawulo. I was hoping you'd show up. Nasuubidde nti oba osanga oyinza okujja. Balinga abali basabira omwoyo gwe. Kyekyatuukawo ddala. I was in the van when it crashed. Unaagamba nti nali mu mmotoka we yakoonera. Kati byamunyumiza byaliwo ebiti. Nakyala yali mu mmotoka ng'atudde ebbali. Just been working with hypnotic face this one for a really long time now. Yali akutte pendant ng'agamba okusira kaseera ke tulobwalo yasiikanayo famire ye. Never know until you see him. Yali alowooza akwata kuba okuddaka. So much Wes. Kusiikana bbaawe ne muwala we. Hey, go man. Hey, watch out man, these roads can get a little slick right now. Bali mmotoka yalinga bandi. Kali ekyewuunyisa. See, he won't admit it. He misses his. Ne kali akalenzi mukazi wattu obwedda kazunga naye kaali mu mmotoka eno. Kaali mu mmotoka y'abano. Everything's gonna be okay. Buli kimu kyonna kigenda kubeera okay. Beekanga mu kwekanga ne bakurashinga. I'll leave you alone. Ngenda baleka mmweka. Nobo neetaaga nja kujja onsika ne twogere. Bw'atyo bwe yava ku nsi mukazi wattu bw'atyo bwe yafa. Ni mazima babaddeyo nga tebamanyi na kumanya nti yafa. Manyi nti oba osanga atambuza bulamu. Mukazi wattu yafiira mu kabenje k'emmotoka. N'amawulire gamuwandiikako. Naye babadde tebatwalanga budde gezaako kinoonyerezaako. Mukazi wattu gy'abadde abadde si mukakamu. Ubaka ng'alina obutuusi eri muwala we. Jeremy! Abali wali yawulira eddoboozi lyabwe Katonda wange. Bwakalaba yagamba, obadde ozise mwana wange. Obadde ozise. Kale ngeri ekifaananyi kya nnyoko waako.
wano wekategeera tobusanga mama mufu mako yali mufu bonna bakuŋŋaana. Well, I guess this is as fitting a place as any to say goodbye. Ndowooza kano ke kafuwe tusobola okugezaako omusiibulira. This is where she wano lived the last years of her life. Wano we yasobola okumala emyaka gye gy'asimbayo obulamu bwe. Naddala mu kafu kano we yasinga okubeera. On that stage. Ku stage awo. Waliwo. I ran across. Waliwo ebimu ku bintu byensiikanye mu bintu bye yayina. Ebbaluwa yali yagiwandikira abaagalwa. Trinity and Jeremy. Yawandika n'agamba Trinity ne Jeremy. All the ones I love. Bw'ogasseeko n'abo bonna be njagala. We can believe and tusobola okukkiririzaamu ekyo kye tutalabako. Love someone we tusobola okugezaako okwagala omuntu gwe tutasobola kwatako. Accept the things tusobola okukkiriza ebintu bye tutasobola kutegeera. We don't understand. And forgive. Tusobola okugezaako osonyiwa ewatali kwemulugunya mu kintu kyonna. Tusobola osonyiwa ewatali kakwakkulizo. We can love from afar. Tusobola okwagalira ewala nga bwe twagala abantu bwe tuba tusikanye face to face. Of ourselves. Naffe kennyini tusobola okugezaako okwesonyiwa. Tusobola okugezaako okumwenya mu kutemya kw'eriiso. Tusobola okugezaako okuwonya emitima gyaffe ne tutalekaawo nkovu. Tusobola okugezaako okuweereza emikono mu biro. Tusobola okugezaako otunula mu bitangaala ne bwe kiba kitemagana kitya. Tusobola okweggyako ebyemabega. Tusobola oseka nga tuwagana. Tusobola okugezaako okuba nga twagala okuva mu kibangirize ewatali kulaba wadde okwatako. By just one brief. Era tusobola okugezaako okubeerawo n'obulamu obuwangaazi just kunywegera kyonna ky'oba olina eky'omwagalwa. Ne kano kennyini akaana ssebo kituufu kaalinga kamalayika akaali kazze gy'ali kuba nako kaafiira mu mmotoka maama wono mwe yali. Kirabika kabadde kamuyambamu gayidinga kusobola kugezaako omutuusa gy'abadde ateekeddwa otuula mukazi wattu kubanga abadde muto. It is an honor to stand before you. Kyakitiibwa nnyo okuyimira maaso gammwe wano essaawa eno. Commons has been a place where families come to. Ekifo kino twakizudde nti kifo family ezisinga obungi we zikwate kubo ne zikuŋŋaanira. My family and my friends. Kati olwaliwo ndeese famire yange mikwano gyange. Beautiful landmark. Kwegamba ne tusalawo ettaka lino ebbalagavu. Training center and homeless shelter we are. Twasizeewo kwegamba ekifo kino kigezeeko okuba nga kikuŋŋaanirwamu abantu bonna tetulina kye tugenda kukikolamu. Lodi yasalawo ekifo kyeyali aguze akigabira abantu bo ku kyalo. Yafuna omutima naye teyamanya kye yagujja naye nga lwa muzzukulu we Trinity Goodheart yamugamba abikule ekifo akigabye akigabidde abantu bawano bamasiikini baani bonna basobole okweyagalira wano ajja fuba nga bw'asobola akiteekemu ensimbi asobole okugezaako kidevelopinga famire zaddamu ne zikwatagana nateera wabula jasi kukkiriza bukkiriza omutwe yalina okukkiriza